nga 24 omwezi gw'omwenda omwaka guno omukulembeze w'eggwanga yagobe yali akulira ekitongole ki KCCA Dorothy Kisaka n'omumyuka we David Luyimbazi ng'abalanga okulagajjalira omulimu gwabwe ku nsonga ya kasasiro mu Kampala okukkakkana ng'ayigulukuse gye yali ayiibwa ekiteezi n'atta abantu abasukka mu 35. Bano era omukulembeze w'eggwanga yalagira basimbibwe ne mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe olw'obulagajjavu bwabwe n'okukozesa obubi woofiisi era bwe batyo nga 18 omwezi ogw'ekkumi ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi. Count 1. The statement of offense, manslaughter, contrary to section 171 and section 173 of the Penal Code Act. Olw'omwaka ogwalekebwawo nga 24 Septemba, Pulezidenti yalonde yali munnamateeka w'ekitongole kino Frank Lusa okugira ng'akuuma entebe eno okutuusa omuntu omutuufu ng'alondeddwa era mu mwezi guno gw'e12 mwabadde aweza ennaku 10 ng'akola nga akulira ekitongole kino. Ebbaluwa ze baatuwa zaatulungamya nti tujja kukwata zino entebe paka nga Pulezidenti w'eggwanga alonze abanaatula mu ntebe zino mu butongole. Kati oluvannyuma lw'okulondoba mu mannya g'abo ababadde beegwanyiza ekifo kino, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alonze omukyala Hajati Sharifa Bazeki ng'akulira ekitongole kino omujja ate era amyukibwe Benon Kigenyi. Twogeddeko ne Benon Kigenyi ku lukomo lw'essimu n'asima omukulembeze w'eggwanga olw'okumulengera n'amugonnomolako obuvunaanyizibwa buno. Era nebaza Pulezidenti w'eggwanga okumpa omukisa okuweereza ng'omumyuka w'akulira ekitongole kya KCCA. Neyama okuwanirira nankulu w'ekibuga Hajati Sharifa Bazeki naye omujja. Kitutte ebbanga ng'enkolagana wakati w'olukiiko lw'ekikugu n'olw'abakulembeze abalonde mu kibuga Kampala tebakwatagana. Kigenyi asuubizza okuzzaawo enkolagana eno. Era neesunze okukolera wamu n'abantu bonna ab'ebyobufuzi n'abakozi n'abantu bonna okuleetera abakutuuze enkola ey'essimisa. Tulinze head of public service okumaliriza emisoso egy'okwanjula abakulembeze bano abajja eri ekitongole. Naffe ng'abakozi twetegese era tuli basanyufu okuba muno tufunye abakulembeze ab'enkalakkalira. Sipiika w'olukiiko lwa KCCA Zahara Luyirika asabye abalondeddwa okubeera abeesimbu mu mirimu gyabwe baleme kukitwala nti nabo baweereddwa kulya. Tulowooza nti twagala executive director ow'abantu, twagala executive director n'omumyuka we abakimanyi nti Kampala ye capital city ya Uganda. Twagala executive director atalowooza nti azze kubba okujjako okukolera bannayuganda. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago atubulidde kikyabalondeddwa kye balina okuteekako essira. Amaanyi executive director gonna ge tumusuubira okujja nago kugateeka ku gazibu agazzegaluma bannakampala ge tutubagiddemu ng'amataba, ng'ebiguudo ebiwomoggose, ng'obutale obutazimbiddwa, ng'amataala agatali ku nguudo, amalwaliro gaffe agatali mu ddagala wamu n'amasomero agavunze. Kyokka abakuutidde okussa ekitiibwa mu bukulembeze bw'ekibuga Kampala obwalondebwa abantu so si kusika nabo mugwa nga bwe guzze guba. Nja kubasaba mwannyinaze tojja n'ekifaananyi ekyo nti ab'obufuzi baakutama. Kkiriza nti ab'ebyobufuzi we bali mu kibuga ate tebajja kuvaawo, ate nabo balondebwa abantu, ate nabo balina obuvunaanyizibwa. So tuwaŋŋane ekitiibwa. Okusinziira ku kibanja kya X ekyamyuka omwogezi w'amaka g'obwa Pulezidenti Farouk Kirunda, amannya g'abano gaasindikiddwa mu minisitule ekola ku bakozi ba gavumenti bakole ku ngeri y'okubatuuza mu bifo byabwe mu butongole.